Owate mwana kunjogerako bino njolwase munesonyiwa mwani ndese simwe byo munjogerako sibindisa music wange yandisa kumena tewali yantuma kuyingira music lwaki munjogerako kimugamba Suuna nze muntu asinga okuba mubi mu nsi sina ekintu kingi musobola kunjogerako sina akantu kalungi konna kenali adize ku industry ndese nkoze ku bayimbi makinze ku bayimbi at least omuntu omwogerako ne bakawa kalungi kamu mutulina nga tufudde mulyoke mutandika tugamba oyo yaleta ba good life yaleta biki lwaki mbyogera tufudde omusajja omukulu zisikyali mwana muto ndi musajja akuze ddala mwenye kuba muna wano kwa namawulire wali tewali ansinga myaka kitegeeza nti nina family ekuze abaana baffe mu archives za internet baligenda bazukulu baffe baligenda otugugolinga nga bakugolinga jjajja waabwe. Ka video ako nkabazanyidde bajjukiza nti omulangira Suuna akaaba mangu. Justin yagadde kubajjukiza nti omulangira Suuna akaaba mangu. However, yavuddeyo nannyonnyola ku nsonga ezatuusewo eggulu oluvannyuma lwa Genocide Musale okuvaayo n'amugamba amuneera emyaka 2 gyayimbidde talina emyaka 2 omulangira Suuna gyayimbidde kozi yayi nedda nno mbadde ngenda mu oluyimba luwa Sweet Kid. Omulangira Suuna yayimba kayimba ki buli obwedda zenvudde mutwe naye Genocide Musale yamugambye muna emyaka 2 gyayimbidde sofa ye talina kyalaba kyayimbye byayimbye byonna temuliimu nsa. Omulangira Suuna yavuddeyo okubeera nga annyonnyola ku nsonga ezatuuseewo eggulu naye n'agamba mbu ekisookera ddala ye eky'ensonga ezamutwala eggulu okusinkana Genocide Musale nsonga za wealth creation engeri ekiri nti neera Genocide Musale yakwasaganya ofiisi eyo. So, ensonga tezaali za kuyimba, tezaali za kusabiriza sente mu kuyimba, tezaali za wabula waliwo proposal ne project ze yali amutwalidde Genocide Musale asobole okubeera nga azikoona mu stamp naye asobole okubeera nga mu approvinga oba muweeyo akasente asobole okubeera nga apushinga project ezo. Bantu bangi mwasekeredde omulangira Suuna kasuku kyo wakoze omulangira Suuna lilipazo omulangira Suuna kyaliwo naye ku live naye owedde omusekerera ye avuddeyo okubeera nga alambula exactly ki ekyatuusewo na lwaki Genocide Musale yatuuse ku eyo extent okubeera nga amugamba mbunya tewaliwo kyayimbye. Omulangira Suuna azzaako ki byonna abitulambululidde neera nange kansalewo okubeera nga mbikuwa naye nga sinabeera nga mbikuwa sooka kwebaza gwe subscribing edda ku SMX Media nti bambi okola kyamanyi webale nnyo nnyini ddala naawe tanawe okubeera nga osubscribinga kankusaba osubscribinge ongere ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere still wine ku SMX Media tukyagendera ddala maaso n'okubeera nga tusonda akasente ka mwana muwala amanyikiddwa nga Babirye Smaya yajja omuliro bakadde 2 ne bafiira mu muliro ogwo ne bato 2 ne bafiira mu ogwo omuliro. Babirye Smaya ono yeetaaga emitwalo 2 egya buli lunaku neera omuntu yenna alina asobola okubeera nga azitusindikira bambi webale nnyo nnyini ddala ez'okugula ka tube kasiiga ku mabwa. On top of that tuli mu musondera miliyoni 2 n'ekitundu okulaba nga bamukolako sajjale asobole okubeera nga alongoka addeyo ku ssomero asome. Omuntu yenna alina asobola tukwasizaako n'ezo sente bambi webale nnyo nnyini noyo yenna alina ideas z'omusawo oba recommendations eddwaliro yonna bambi tukwaniriza ku board. Enamba y'essimu y'ojjoyinza osindikako obuyambi tukwasaganyize wamu nga goli mu kunyumirwa ennaku enkulu n'ebisigadde naye yandiyagadde okubeera nga azinyumirwa nga ggwe naye obulumi bwalimu bungi. Tweyanza nnyo tweyanze gwe. Ensonga z'omulangira Suuna zezino. Jeno wakuwa sente kuzibu kyo bukirimu. Mukyogamba nti Jeno Museveni ne Genocide bokabe bebayingira mu nsiko. Banja abayingira mu nsiko neera bali be bavaayo. Nguwadde kyakulabirako. Buli kintu kyonna kibaako omuntu alina kikulembera. Ate ne nina ebintu byenjagala okwogera nga bya magezi nga biri serious wano ku live. Omanyize sikola kola zi live. Iyo platform sibera ku zi live. Njagala mbabuulire kola boti. Parliament ya Uganda etula ne bagetteeka ne baliyisa ne balikonako ne stamp paba ne liyita kyokka abantu ne bakera ku macha ne bagenda ku parliament ne beekalakaasa nga tetteeka lyayita mukitegera nga beekalakaasa ku kintu ekyo kulowooza lwaki abantu baba beekalakaasa ate nga tteeka lyayita kyeza tebaba bamativu abayimbi okujja eggulu nga banoonya afande baba balina ensonga zaabwe abamu. Ekyokubiri Bannayuganda balina okujjukira nti omusajja ono ye Chief Coordinator of Operation Wealth Creation whose offices are situated at Kamocha there. Jata
tabeera yadde eddakiika emu bweti kati bwoba omwagala omusangawa ng'ensonga zo zikwatagana cooperation wealth creation kuba bonoogenda wamboko baani bagenda tamino saakulaga proposal zange walabako ekigambo music nazikulaga yogera amazima byankulaakulana birala nnyo nze nina ebintu byange birala naye lwakuba ndi muyimbi. Musicians, I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because by the morning I'm meeting Butcherman. In the afternoon I'm meeting Rogadi. In the evening I'm meeting Manya Odongra Rodo. So when would I work on other Chiravira there? Wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. So if you want to take the quarrel up to the, I know you're going to abuse me on what? On Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you're wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately, I have seen your boss, Rogadi. I don't know how he came. He's there. Rogadi, please come. This time you're not leaving these people in Gulu. Just because I have no breathing space, and for them their issues are endless. And they wanted power. They wanted to capture power at the UNCC, we allowed them. They captured power at the UPRS, we allowed them. They captured power at NCF, we allowed them. So what are these people doing in Gulu? Some of the musicians that are here, this is work. No, work, the work people don't beg from me, by the way. No, they have never come to my gate. Maybe the Kampala people, maybe the Kampala people are the ones that come. Yes. But it is just this organization that they created. We have made everything formal. They were informal before. They have associations, they have federations, and the ones who come, they come in piecemeals. So as General said it today, we want to make it very clear because we have leadership. Right from UNCC, NCF, and now WOC. We're going to make sure, no one is going to be studied. I think General Sale abadde mugumikiriza nnyo n'abayimbi ate njagala musiima olw'ekyo agezezzaako ye kyasobola. I think it's time abayimbi okutunulira structure nga bw'eri na kugigoberera. Bangi tebaagala kugoberera structure, baba balowooza ebyo biwanvu kitegeera bw'omuga nti jangu ku UMA twogere ffenna tulabe wa buli kimu kiri set up mu UMA ne mu NCF mu federation tifunawo ogwa tusobole okuteesa ffenna. Abayimbi abamu baba balowooza nti ebyo biwanvu kanneetuukireyo. So kirungi nti yaba atulidde nti kati ye tayagala kudiringa ne industry directly because it's just a human being. Abantu beerabira nti Sale ali muntu omutasobola kumaliriza bizibu byaki ebya industry. So mbadde nsaba bonna bakomewo eno tuteese ffenna tulabe ki ekitutambuza ekituza mu maaso. Industry ya music Sale si yagitambuza. You understand? It's us as artists for Tambuza industry yaffe. So all the artists abavudde Gulu abave wasale come back here. Come back and follow the structures, how things are supposed to move. Tweyongere ne industry yaffe. You understand? There are ministries which are concerned with the music industry and it's not General Sale yadde. That's why chivala afaba umatwalekera ogende wasale danyo because we understood nti we are under NCF, under UNCC. Okitegeera olita so atuyamba oyo muntu. Bajje wano tusobole okuteesa ffenna tulyoke tukire the right ministries ezitukwatako ffe ng'abayimbi. So industry yo bweri yadde Sale atwetamwa oba twagoba tetwagala industry esigale ekola ki esigale etambula. We are the industry. Londa ekitongole kyoyagala oba umekolera jangu eri oba federation ekolera gendeeyo whatever it is gwe ekyola nti you resonate with jangu okole ki tujoininge wamu tutambule ffenna tetulina gwe tugoba. So the industry is together. Some people maybe tebakimanyi. Naye I hope from this interview bagenda kimanya nti there are places ba artists bakunganira we tuteeseza ebizibu byaffe we tubimalira and not at an individual's compound. Since the lockdown, General Sale yagulawo his gates for artists.
okitegeera yaggulawo n'agamba niki ng'omuntu asobola okuva eyo n'ajja ewasale n'amukaabira ebizibu bye n'amuyamba alina bangi bayambye kyova olaba ba artist bagendayo nga buli omu asuubira nti agenda muyamba neera muntu okitegeera atuuka naye ne bimutama oba olusi talina bw'abayamba that is why kyova olaba nina okumu appreciate nga kuba neeno jani eya tuyambye nnyo as a structure okusettinga up. So I really appreciate him, but I think it's time abayimbi bave mu ebyo okitegeera abajja eno. The most important thing okukola ennyimba ezitegerekeka, do good music and then promote it okitegeera. Then at the end of the day things will be easier for you. Si kugenda kusabiriza muntu as an individual no. Kiba kikuswaza ng'omuyimbi. It's very hard enkya okucharginga omuntu n'ojja n'ogamba mbunze masasule $3 million, $5 million ng'omuntu yakulabye ejjongo oli mu compound ya munno ng'okola ki ng'osabiriza. Kyonoona nnyo brand yo. Sooke n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma primary yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi adde asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala kanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo wojje.